Okay, kwalise mulabi waffe olunaku olwaleero amanya nze Devotion Matovu muzukulu wa Nsamba. Olunaku olwaleero njagala kuwako a brief about olubiri lwa Kabaka wa Buganda. Olunaku olwaleero biki byobadde tomanyiko, ebitonotono naffe abazzukulu bye tumanyiko naye ebisinga bajjajjaffe basinga obitegeera. Negataako olunaku olwaleero tulambule ffenna bulijjo muwulira twekobe temanyi kikitegeeza. Ennyumba ya Kabaka mwasula eyitibwa etya? Si nnyumba ya Kabaka eyitibwa twekobe. So olunaku olwaleero negataako tube nga tulambula ffenna. Nyumba ya Ssaabasajja mwawangalira Ssaabasajja yenna Kabaka yenna mwawangalira bayita twekobe tebagamba nti nyumba ya Kabaka twekobe ntibwa twekobe nti wano ng'olaba sayidi wano tusoose wansi eri yidde awasulangayo abambowa babeera wansi awo babeera n'olubiri luliko ekazi ne ekazi z'ettaka kuliko ebyalo n'ebyalo temugaa nti Kabaka awangalayika wano mu lubiri abeeramu yekka naye mubeeramu n'abantu abalala bawangalamu nabo mu lubiri bonna bibeera wano mweno space mwe tubeera mwasembereza abagenyi okuva mu nsi ez'enjawulo ne Bannayuganda Abaganda bannaffe bannansangwa bwe tubeera wano mu biseera by'amatikira birthday emikolo gyonna egibeerako Kabaka wano mweno space mwe tubeera then enkuuka ate ne tubeera eri wansi sigeza nti olubiri ki lunene luna spaces nnene w'okolera emikolo egy'enjawulo. Abambo wa side wali bw'okkirira wano olaba n'okkirira awo eyo space yonna abambo wa kifo ky'abambo babeera eyo. Kaakati bwe tukkirira ne tuva wano ne tudda side abagala okumanya enkuuka weebeera wano nkugambye nti wabeera emikolo egisinga Ssaabasajja basembeza abantu be oba amatikira oba birthday watera okubeera birthday wano eno space gy'olaba. Era kano kumulaba ng'akasiisira akazimbibwa wano ezogerera nnyo oba omanyi ki ekibeerawo ani atuulawo mu gikola ng'akasiisira akawundibwa obulungi akateeke aliko emikolo ssebo egikakolebwako kazimba si buli omu nti amala gazimba akantu ako ssebo si buli omu nti amala gazimba akantu ako era abazimba ekintu kino baba njawulo nnyo ate nga balondemu okuzimba ekintu ekyo. Nga olaba oyo Bbugwe ono yeetoolodde twekobe oyo gw'olaba oyo n'abamuzimba bantu banjawulo ez'omuli ze baateekamu okuzimba Bbugwe oyo ate twekobe. So bintu bingi eby'ennono ebiri mu lubiri luno nga Munnayuganda Omuganda Abaganda bannansangwa tulina okuba nga tusanyukira nnyo mu Bwakabaka bwaffe. Kati tumwebeera wano ndolaba abuyimiridde wano olaba bulungi ekibuga Kampala otambula ekibuga Kampala olaba nga yakuba ekifaananyi kino ayinza yasinziira mu lubiri kuba kino ekifaananyi olaba nti oli bwe tulaba amapeera wali waggulu tulekiri ekizimbe kya NSSF kyewali mu kuzimba sayidi wali kwegamba ekibuga kyonna okiraba bulungi wano wansi abali ku Nasa Road abali wansi ku Nkuruma ekibuga oba okiraba bulungi kati sayidi eri oba olaba bulungi Old Kampala Masigidiwa Old Kampala kitegeeza nti olubiri we lwateekebwa osobola okuba nga bw'olaba bulungi ekibuga Kampala view y'olubiri weeri osobola okulaba bulungi ekibuga Kampala olaba obusozi obuzimba Kampala obw'enjawulo ng'oli wano mu lubiri. So ebintu bingi ebiri wano gwe Munnayuganda ali eyo ng'olina abazungu ba mikwano gyo bali weeri wa Uganda ng'abakujja balambule ku lubiri baleete balabe ku bibayita ebintu by'obulambuzi nga byaffe bajjajja baffe batandikawo bingi tayinza balaga ffe nga ffe abazzukulu naye nga mwebiri muno osobola okujja ne bakugulira nakulaga nti wano Ssekabaka yasookera ddala yali wano bino byagenda bwe biti. So siri mulambuza wa lubiri nange nkoze olaba ekibuga kino omuntu bw'akiraba ng'ali wano ayinza kiri wano ng'oyise Bbugwe ayeetoolodde olubiri nedda ssebo ekibuga kiri wala tekiri kumpi olinnya boode kutwalira ebbanga eriwera okukituukako naye oba oli wano oba okiraba bulungi nabagamba nti simanya nina poloti bw'ozimbamu kalina oba otunula bulungi mu kibuga nedda kisanga mu lubiri wokka. So Munnayuganda ali eyo leeta abazungu balambuleko leeta abaddugavu abali mu nsi ez'enjawulo balambule ku lubiri ssebo ebintu bingi tulina wano mu Buganda bye mutamanyi ate nga naawe oli ogamba nti ndi Muganda nedda salawo leete bakyalibo mu nsi ez'enjawulo. Kyomanyi abagenda ba vidiyo eno bantu bangi nnyo bagenda ensi balabe nga Uganda bayita Uganda ekula lya Africa. Kino kitegeeza nti ate olubiri luli centered wakati kumpi mu kibuga kyennyini ekibuga Kampala tekikutwalya bbanga ddene okuba nga oyingira ekibuga Kampala ate n'enguudo eziyingirawo kwetooloola olubiri lwonna
gye bayita Lubiri Ring Road okugyetooloola yonna yakolebwa bulungi nnyo, tewali kikubo bbi oba kya, bonna baliteekateeka bulungi. So n'empewo eri wano ogiwulira muganda wange, empewo eri wano mpulira nga bajjajja bandibaanaye kwegamba tulina okuba nga tuyagalira mu buwangwa bwaffe n'ensi yaffe Uganda, nga tunyumirwa ensi yaffe okulabika nti tunyumirwa ebyo byaffe binansangwa bibeera mu nsi yaffe. Kaakati n'ekirala ky'obadde tomanyi, abantu abasinga bagamba nti oba tuli Muganda tokkirizibwa kujja mu lubiri. Nedda ssebo, osobola okujja n'olambula. Luno olubiri si lwaffe Baganda ffekka. Nze ndi muzzukulu wa Nsamba, nze Matovu, naye n'abantu abalala kuva mu tribes ez'enjawulo osobola okujja n'olambula n'olaba enteekateeka y'olubiri lwa Kabaka olwa Kabaka wa Buganda eryetya, baaluzimba batya, osobola okujja n'olambula bulungi nnyo. Then nawe weevudde bweru wa Uganda, kuba bino ebintu bikolera nnyo abantu abali ebweru wa Uganda. Oluusi mukuza abaana babeere tebamanyi na Kabaka waabwe, tebamanyi waabeera. Wano wenyimiridde ku ttaka lino lyenyimiriddeko, ndi mu lubiri. Omwana osobola omuleeta n'alambula olubiri lwa Ssaabasajja we. Abamu tebamanyi na kwogera ekigambo Ssaabasajja, mujje tubayigirize ebigambo bwe bityo nga bakomye wano e Uganda. So byebyo mpozi nga waliwo ekirala kyoyagala okuŋŋamba, naye ng'empewo eri wano muganda wange, owulira ng'ossa empewo eri ku walaali, eri ku oligino. Onfuniddeko wano mabega wange Twekobe, gy'olaba behind me, that is Twekobe, Kabaka mwasula. Kye mbadde nnya okugamba nti kati bw'obeera wano olabye nti wali olaba Old Kampala mu Bayisiraamu, kati ate bw'otunula wano kiki ekyolengera wali waggulu? Oyise Namirembe? Wano oba otunula Namirembe. Kati bw'ova ali mu Bayisiraamu ne tudda wano mbaki ekibuga tugirabye, kati wali waggulu oba otunudde Namirembe. Kwegamba nti buli kimu osobola okiraba ng'oyimiridde wano we tuli essaawa zino. So bingi nnyo by'osobola okuba ng'olambula ng'oli wano mu kibuga Kampala naye nga oli mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. So bye muganda wange biyinza okubaweerezaako ebitonotono bye mmanyiko nze ng'omuzzukulu. Sayidi eri waliyo Lubaga, bw'otoola bw'oti oba olaba bulungi Lubaga, sayidi era olaba Namirembe. Kwegamba okugamba obusozi obukola Kampala bwonna oba obulaba bulungi nnyo ng'oli wano mu lubiri. So byebyo munnange, mpozi ng'olina ekirala ky'ommanze, Devotion Matovu.